Waneyongerayo n'amalindirire amalala bo bannakibiina kya NRM bakukkulumidde ekitongole ky'ebyenjigiriza olwa bannaabwe abazze bafuumulwa mu Palamenti entakera. Bano bagamba nti bakwasa ekitongole ky'ebyokulonda awamu n'ekyebyenjigiriza okulaba nga basunsulamu abantu abo bonna nga tebannabagenda mu kwesimbawo mu kalulu akabaddewo. Naye kibaweddeko kkooti bw'ezzenga efuumuula bannaabwe omu ku omu okuva ku bifo bye balondebwako. Ebisingawo ku ggulya lino omusasi waffe Kabituwe. Bwe bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'ababaka 11 be baakagobwa mu Palamenti eno ey'ekkumi olw'okwenyigira mu mivuyo gy'okulonda ekintu ekimenya amateeka g'eggwanga. Abasinga ku bano bava mu kibiina kya NRM nga era bannakibiina bakukkulumidde ekitongole ky'ebyenjigiriza kye bagamba nti kyalema okukola omulimu gwakyo. The current High Court session on election petition is a clear indication of the rule of law, first of all in Uganda, because majority of members who have been thrown out so far are from the ruling National Resistance Movement political party. But that said and done, I think to me the most important thing is that the NRM, just like another political party, is learning lessons from what is transpiring in the courts of law. It is also a clear indication that those who have been ejected from Parliament, one, can still use the process of the law to appeal, and we are optimistic that on appeal, in the Court of Appeal, some may stay, some may not. Okwekeneenya si Electoral Commission, okwekeneenya ye UNEB oba ne National Council for Higher Education. Omwogezi wa kabondo ka NRM Hamson Obua agambye nti yadde bannaabwe bajiddwayo mu Parliament kino tekigenda kubanafuya. We still remain a political party with the highest number of members of Parliament in the 10th Parliament. Ababaka abamu bagambye nti kino kifiiriza eggwanga buli akalulu bwe kaddibwamu. Banaagobeddwa waliwo ebizibu, waliwo obuzibu really. Kkooti bwerabye n'ekakasa nti obululu tebwatambula bulungi. Era abangi ba NRM, era abangi tebalina bipapula bya buyigiriza. Kati olaba nti NRM Electoral Commission yakola mulimu ki? Nti omuntu yenna alina okubeera omubaka wa Palamenti alina okuba nga alina obuyigirize obwa senior 6 oba kyenkanankana ne senior 6. Kati engeri gy'oli nti n'omanyi nti okusoma kwaffe wano mu Uganda oba tekufaanagana kwa mawanga malala. Bwe wasomera Bufalansa, wasomera Amerika oba Bungereza, bagamba leeta ebiwandiiko byo tubiteeke ku minzaani twabo babizitowa. Ebisanyizo ebyetaagisa omuntu okuba mu Palamenti alina okubeera n'obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga oba obwenkanankana ne siniya ey'omukaaga. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.